babikanzirako ne batabikanze. Bannange njalageza nnyanja ziribwa n'ayonka. Omuko w'ensonyi oluwombo lumuyikako ng'atunula. Mwebale nnyo mwebalige buli kaseera okubeera nga mundaba eri olubuto anti bagamba atakuzaala akulaba mutwe. Bannange atali nnyoko ensiga agikuwa omwaka guggwako kyokka atali nnyoko takugerera nnaku za bukulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala kanve mu kyejo eky'omuwabutwa anti ekiwanga akiyita ngoma, amagumba laba wagayita endege, essanja n'aliyita embugo, mu ntungo mwayagala okkuba endiri. Okyali ne Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, muzzukulu w'omutaka Nankire Ebukerekere mu Busiro, tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka, era tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka, Ettumba ali mu Ssaza Busiro. Tukyali mu programu eyitibwa Byendabye Byempulidde n'Ebinyumiziddwa. Tukyali n'omukulu Matiya Muteeba. Emboozi atuwolekera ekitundu ekyokuna. Naye nga nkujjukiza tulina ekitabo ekiri mu kuwandiikibwa saagala saakimanya saakiwulira saakitegeera. Bajjajjammwe abamu balwana ku Ssematalo owookubiri. Bajjajjammwe baakola ebyettendo bingi mu Buganda. Bajjajjammwe baaweesa enseeno ekitiibwa naye ani abamanyi? Twasazeewo okufulumyawo ekitabo ekyawamu okuteekamu ekifaananyi kya jjajjaawo n'ekyettendo kye yakola munnange ensimbi emitwalo 10 nga tugansika ekifaananyi ki abaana n'abazzukulu bamulabe bamusomeko kye bayita nti gundi bali kusomako mu byafaayo abasinga mu beemanyidde naye abantu tebabamanyi. So ekitabo bakiyita emikululo gy'Abaganda mu nsi. Jjajjaawo omukululo yagukola mu Uganda, yagukola Kenya, yagukola mu Amerika, yagukola mu ggwanga ki? N'olw'ensonga eryo emikululo gy'Abaganda mu nsi yonna gye baaleka emikululo twagala ebifaananyi byabwe nga baali bafaanana n'ebyettendo byerambike mu kitabo ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Naye teweerabira okugansikamu ekifaananyi kya mitwalo 10 sente zino za kutuyambako okuteeka ekitabo kino mu kyapa. Oyita ku nnamba zange ez'essimu Airtel eri kassalaba 256 751 47 69 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Amannya Kanoonya Juma. Naye njagala okujjukiza ssebo oba nnyabo naawe alinango yagala okusponsoringa programu eno okugiteekamu ensimbi okutuuka ku bakadde ab'enjawulo batubuulire bagamba obukadde magezi na wankubadde takubulya kya mukaddiya. Tweyongeddeyo n'ekitundu ekyokuna. Tukyali ne muzeeyi ayitibwa Matiya Muteeba. Matiya Muteeba musajja yeddira mbwa akyanoonya ab'eŋŋanda ze abayina abazzukulu abava mu bajjajja abaasibuka ennamuŋŋoona agamba baali bangi. Jjajja we yagenda paka mu kirowoozo e Buddu ng'agenzeeyo ne kitaawe. Kaakati ate era we baava ne bagenda Essese. Jjajja we n'aziikibwa Essese, kitaawe n'ava Essese, n'avaayo ate n'omwana ono kati nga bw'afaanana kitegeeza emyaka mingi. Naye ssebo tutuuse nti taatawo we twakomye mu kitundu ekyokusatu nga kiraga nti taatawo omwami eyali ayitibwa Lule yajja amukwate olw'obutayagala kusomesa nga buli kadde kitaawo yali yeekweka abantu naye ng'aganya okutwala mu ssomero. Ate nga n'omwami eyali agezaako okumukwata alina obukakafu nti ssente azirina kubanga omwana yali asomera siringi emu. Eryato ye yali yasibye lya mmeka? Siringi 3. Eryato limu. Naye Katonda kyabeeredde omusajja oli n'amugamba nti obanga oyinza okusonyiwa obutakutwala Kasanji omwana ngenze naye mututte kusoma. Yonasaani kwe kuneetika yanzijana wano mu lujja kumakya nankuba ewuwe enkeera nansindika ku ssomero engeri gy'alyawo omuluka. Edimasita n'agamba nti bannange omuluka asindisa omwana ono naye omwana ono tubadde tumulabe yeebulenge essomero Memere. Naye ng'oli ku Busi tekunabaako ssomero ddala lyonna. Memere oyo gw'olaba yasooka mu Busi. Essomero ly'e Memere kulu nnyo tujja kulituukako. Kati nentandika okusoma mu kibiina ekyo ekisooka. Era no teacher gwe nasiŋŋaanawo bamuyitanga Samwiri Mukasa yali musajja mulokole ng'azaalibwa Sokole eyo. Yava era olwava muno kwe kumugaba ate Bukasesese. Yakadiide oba kati n'okufa yafa ndowooza bbanga lyadda. Kati nimbeerayo
ekibiina eky'oluberebe kye natandikiramu bagamba mbwe nali nsomye bulungi daba kakati akabalwa ke bampa ninkaleetera omukulu oyo naga nti nja kufuna obudde. Ng'oli osomye bulungi walinga wakumeka? Tebanyinyonnyola nga baagala naye baakwebaza nti wasoma bulungi. nga yagala akabaluwa akakwase taata. Musajja watu walwalira ne bamwetikka ne bamutwala entebe. Yalwalira emyezi gyawera. N'agamba batabani be John Kagwa ayali dokita alongooza entebe awo. Ne mutabani we Munyweza ayali amusikidde. N'abagamba kambe olumbe lunnuma naye ne bwe mbanga nvudde mu nsi omuddu wange oyo temuwanga kitaawe njagala muwerere asome paka okutuusa yirwagiro gwe yalikoowa. Todye ne bawalabe bajooji n'abamanjeeri era ng'erinnya wali sirina linnya ddala lyempitwa. Mpitwa muddu wa taata omuddu wa taata omuddu wa taata omuddu wa taata. Kati yonna saani assa omukono. Bwagussa baba basoma ku bintuntu awo tumaze okuziika ng'akapapula era bakaggukako. Ne taata yaliwo nga taata asirika ng'agandi kale kozi yayiya kunzibayo ate gwe gwataweerera. Kaakati awo n'agamba nkoleta engalabi zituuse okwabizibwa bataddeko abasika. Kati oba yabuuza baki oba yabuuza baani ng'aga nti omusawo Kagwa gye bali nti bali bakozi ba gavumenti. Olwamala okusaasaanya ennyimbe ne baddayo entebe. Oli yali mu Sevilla nga gwe mulimu gwe ayasika. Kakati yajja tuli awo tuzanyazanya ne baana bannanga awo mu lujja nampita Matiya wangi jangu olabe John gyali yazzeeyo entebe ate Georgina nti naye bakedde bukezi nabo ne baddayo entebe muliyo naani nti ne mukadde Irene tie tula ku gadi tugende kwe kunteeka ku gadi ekimulo kisaba janywera taatawo yabanga ano ng'anywera kisaba gye twava ku ssaawa nga 12 zonnyini nga tukomawo wano atoga nti eri naddayo tewaddayo nga mbeera wa olwo obeera ne taatawo otuuse waka. Kakati watandikanga kukola ki gwe tewayiga kusiba maato? Nagasiba naye omutima tegwagasiima ku nkola yaabwe gye baakolanga nga bwavu bwerere natundira kitange nga kiraba kyeyongerako naye nga nze eryato okuliwumba wazire enkumbi eno yo jjajja oli gwe nkugamba ye yaginsomesa okulima. Nindaba nine kitange wano sente zafuna buli kaseera tuzijja mu kulima ate nze mbirima gwabirima tokanga ate yezasibe amaato tozira ate nga nakawale ugamba ti ampaka wale kenatambulyamu tekisoboka. Wazira akaseera yafuna ng'empale zaabwe ezo zibayitanga eyalwenda munyola birwenda eyoluuzi kakati olwalabanga nti eyabise wano byabandi biyiseemu nga gyakusuulira yambala eyo ogoverewo enkima. Weewaawo muzeeyi kakati emboozi eyo tugiwulidde bulungi nnyo n'olugendo olw'okuva Essese. Olabye ku bakabaka bameka? Saabamanya nnyo. Wazira Sir Edward Muteesa azaala Muteesa ono azaala Mutebi gwe ndabiddeko ennyo era gwe mbadde mpulirirako namuvugirako ne ku maato g'empaka. Sir Edward Muteesa wamuvugirako ku maato g'empaka? Ye nga Buganda egenda okufuna obwetwaze. Gwomu ku bavuga amaato g'empaka? Ye Sir Edward Muteesa. Edward Muteesa Governor Cowen okumuwaŋŋangusa omulundi omubereberye ng'antunula n'agange era bwe yali alinnya ennyonyi wano musaawe Entebbe awo wennyini muzeeyi toseetula awo wennyini we tugenda okutandikira n'abagamba temulwananga era temuyombanga n'alyoka alinnya ennyonyi awo wennyini we tugenda okutandikira ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa otunnyonnyole biki byolabye naye gwe wenna awuliriza bino nga tetunnaddayo wa muzeeyi njagala okusooka okutegeeza tukyali
mu kitundu kyaffe oba tubadde mu kitundu kyaffe ekyokuna program eyitibwa byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Tukyali ne mukulu ayitibwa Matiya Muteeba. Omukulu ayitibwa Matiya Muteeba ate yeddira embwa anoonya ab'eŋŋanda z'abeddira embwa baasibuka wonna mu ŋŋoona abalina obujjajja obw'abantu abadduka ennamuŋŋoona abanoonya. Naye njagala okutegeeza teweerabira tuli mu kugansika bifaananyi by'abantu abalina ekyettendo kye bakoze ku mitwalo 10 mu kitabo ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Naawe ayagala okusponsalinga programu eno giteekamu ssente, naawe anaagansika ekitabo kyo ekifaananyi kya jjajjaawo kya kojjaawo oba ggwe kennyini ng'olina ekyettendo ky'okoze kavu n'obeera ng'oli musajja Muganda oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kassalaba 256 751 47 669 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Bassebo ne bannyabo tugenda kweyongerayo n'ekitundu ekyokutaano tukyali n'omukulu ayitibwa Matiya Muteeba.